fetuli eno tulya bulizi bigenda mu maaso naye abantu abali ku CBS bandiraza okumanya iki ebiri mu ggwanga tulabye ebyenfuna mu byogerako mosere kuba nsomugagala gavumenti yalabulekera bamasomero baana school fees baddayo nga mukaaga tuli wakati awo mu nsi tuba ku roundabout tuli ku roundabout abamerika bagita lotary abengeza bagita roundabout twetula bwetu zikuma kigenda maaso honorable mwe mu parliament soke budget abekabula mwebali honorable Kawuli abeno baga north mwebali mu budget ye kubanga kyekiwuka kati kyekitambula maaso Kampala state budget ebagasa mwerabirawa soke honorable Ahmed wewe nemba nenda usikilize muzaka akabuzo kana Kawali ina cyabo kubira kikuteko nyoba buryo kinumye umutwe wale so kufuna ansa omubuziza dada ina byayagala mu KCC nga complaining ku nkola ya KCC kuingira tiawandikide kwa nawandikira executive ED mutala kisaka bombuza rwaji nagamba obiye nanyiki accounting office ya kole emirimu bwe tubeera wano buli kimwe kijaba amazi amabi mu 7 amasanza gatali mu 7 enguudo embi mu 7 ndamubuuze lwaki bwe tubanga tupogera government byetatulukiriza tetulwanyisa bali ba accounting officers abali mu nguudo abali mu mazi abali mu masanza lwaki buli kimu tukiteeka ku 7 naye bwe kijja ku KCCA oba mu kibuga tukijjayo eri ewalo kwago political head ne tukiteeka kuki kwa rimbazi giro kiroza kwa mpe answer olusense okufuna lwaki tuvuma nnyo mu 7 tuleka bali bananye ni mirimu ate bwe kijja ku opposition ne tuvuma nnyo balika political head bali lukwago road mayor ne bavuma accounting officer okuje bwe kijja ku national level ne bavuma nnyo president mu 7 ate ne baleka bano ba accounting officers abadukanye ajanziremu katutuda ku kiche tukola mu parliament tule gwanga lefedeni wiki yonna actually mwezi ngogo natwadde mu budget process ekyatamba tugenda kwena mu budget mpaka okutanga obwoteko batuletedde strategy government bikibi esubira okukola mu mwaka gw'ebyensimbi kujja ekikulu ennyo kyenkwata nga sinagenda mberi antono baba nakwa bageraganyirwamu bate bagendaganyirwamu gavumenti etugamba nti ku luno egenda gezaako efulumye sente okusinziira ku nyingiza yaayo spend within the revenue earning bagenda gezaako okulaba nti ekimu sente zebagenda okufulumya mu mwaka gw'ebyensimbi 23 2022-23 kijja kusinziira ku nyingiza ya gavumenti ekyokubiri ne batugamba nti bagenda gezaako nnyo strategy ey'okubiri bagenda kufulumya okusinziira mu sector oba mu bitundu ebina multiplier effect ekyokuyambako nseri ku Uganda nti tugenda teeka sente wetumanyi nti tujja kufunirawo emirimu enyingiza y'abantu ejja kweyongera production oba output national output egenda kubanga egenda kubanga yeyongera strategy ebbiri zebayogeddeko ne bongerako ne bagamba bagenda kukwatirako basekinomu oba ebitongole byasekinomu private enterprises okulaba nga mostly ezina high labor demand nti bwemba nyina ngenda kuteekawo ekkolero nga ligenda kuwa abaana emirimu bagenda okuteekako essira okulaba nti amakolero ago bagongeramu nti amaanyi. That's the government strategy gyeyatuleetedde mu parliament twali tudiscussingako tukubamu tooki okulaba nti ezo strategies bagenda okuleeta zigenda kutuyamba ne bongera ne bagenda mu sector by sector. Okay, one, peace and security okulaba nti bongera amaanyi mu byobukuumi ne security yaffe okwongera amaanyi mu byenguudo maintenance of both tarmac and maram roads under the integrated transport program okwongera mu by'amasannyalaze okusingira ddala n'ebyenguudo babyogeddeko. Yes, ebyenguudo byensokeddeko. Bagenda kwongera ebyenguudo biwulidde bagenda kwongera both okutamakinga ne maintenance ya maram roads
that is part of the budget process gyetulimu strategies batulated nibagenda masanyalaze nibagenda kutereza okola nti Ayago hydropower station in the medium term under the sustainable energy development okola nti naye bagyongeramu nibateekamu amaanyi ebya railway station okola nga bamaliza batandika ku SGR railway okola nti bagitawatya mu Uganda egaali y'omuka very good ekyali ya muka nsi ya muka mu Uganda bwetugiyita bagenda kukola nti bazimba line okuva n'ogenda Kasese okuva n'ogenda Gulu okola nti ebintu ebyamaguzi bitambula mu bwangu oliva ku boda nga bituuka gye biraga mu bwangu bagenda kwongera mu bya agriculture okola nti tukwata ku irrigation systems okola nti abava ekikola byako nga banalyantoni omusana bwe butukuba ennyo osanga olusente tuzisengula osanga nti emmere oluusi eyonooneka. Government intends to focus ku irrigation system, small irrigation system. Okola bagezaako okutuwa irrigation system mu Uganda bagitawo okufukirira bagenda okutuwa ddala tufuna omuntu okufukirira mu nnimiro zaffe. Then industrial parks okutuwa ebifo byetusobola okukolera mu business nti kati nga bwe tulina Kapeeka, tulina Mbale industrial park, tulina Arua, izo nazo baga baziteekemu amaanyi building infrastructure baziteekemu amasanyalaze bateekemu amazzi bateekemu ebyetaagisa ebigenda okwatractinga abanene abasobola okuleeta bamusiga nsimbi okujja okugenda mu industrial parks omu bagala kukwata ku medical ebyobulamu batereze mu infrastructure okwongera okuzimba amalwaliro okugagaziya ne support medical schools and science based research and development under human capital development. Then finally batugamba actually not finally bagala parish development model bagiteekemu amaanyi bamalize process yayo ngongera batandika ko wali mu mwaka ogwedde kati ne guno ogwejjo gw'ebyensimbi bagise full implementation of PDM. Full implementation ya PDM kitegeeza nti mu guno omwaka gw'ebyensimbi twateekayo sente milioni 100 ne guno oguddako tugenda kuteeka milioni 100 naye tuteeka nnyo essira mu kuteeka mu sente naye kati full implementation kitegeeza nti piira zonna 7 eza parish model tugenda kuba nga tuzikwatako okulaba nti emiruka tugiwa tractor z'okulimisa ebitundu ebyetaaga machines for example kati ng'eryantonde batulani okutuwa ekyuma ky'emmwanyi ebintu ng'ebyo nabyo bagala babiteekemu amaanyi. Then development of oil and gas olwaliro mawulire wagasomye batugambye nti mu mwezi nga guno tugenda kutandika okugyayo amafuta ebidomola emitwala 3 tujja kuba tugyayo amafuta mu ttaka wano batugambye nti bagenda kwongeramu amaanyi plan oil and gas development okulaba nga tufuna first of all oil and gas development kitegeeza nti sente bagenda kuziteekamu ekyo okulaba nti tufuna ennyingiza ng'eggwanga ekyo kimu ofuusi bwetufuna ennyingiza ng'eggwanga kiba kituyamba okukendeeza ku mabanja omukulu gabadde ayogerako essaawa zino tulina amabanja mangi naye tusuubira nti oil ne gas bwenaaba efumbi then kijja kutuwa ennyingiza enaakendeeza amabanja ago. Then finally gavumenti negamba tegenda kwongera sente mu UDB ne mu UDC okuyambako ebitonge bya Ssekinomo ebyo byonna abeeryantonde mwebalire oyogera mu byonna byenjogera lyantonde bigenda okutukwatako kiri abataka mwebali abataka ekiro ekigenda okutukwatako ennyo bwe tugenda mu byenguudo mwe tuli bwe tugenda mu byamasannyalaze mwe tuli bwe tugenda mu by'okwekuuma n'okwerinda mwe tuli bwe tugenda mu by'amazzi byenagambyeko irrigation systems zeyana okuyisa under agricultural ministry of agriculture nazo mwe tuli bwe tugenda mu byobulamu mwe tuli bwe tugenda mu parish development model yantonde naye ejja kuba mu erimu program bwe tugenda mu oil and gas development era naffe tujja kufunamu kubanga gavumenti bwefuna sente mu mafuta genajja mu ttaka omwo ekitegeeza nti ejja kulina sente ez'okukola ebintu byonna byekozeki byesuubiza oba byezeesuubiza enguudo n'amazzi bwekimu. Then bwe tugamba nti UDB ne UDC naffe tujja kufunamu kubanga kitegeeza nti nze farmer Enos nja kuva eryantonde nzije mu Uganda Development Bank newolemu sente ezisobola okunyamba okudukanya oba okutereeza ku mirimu gyange egya business. So nze ku lwange budget eyogera eri obwetaavu bwaffe
budget ekwataganya ne national development programs zetwogerako budget ekwatagana ne ku muntu wa wansi weze ebulamu tuze bagise bateyo budget bagise bateyo akati level gye tuliko ye level esooka budget framework paper government yatuletedde engeri gyesuubira biki byesuubira okukola ate genda kubikola etya ne strategies zino zembadde nkugamba kati okuva mu gwokubiri kutandika n'ogwokubiri wakati nga tumaze kino bagenda kutuleeta sente zennyini zebagenda okuteeka mu parish models bagenda okuteeka mu oil and gas bagenda okuteeka mu UDCs bagenda okuteeka mu railways bagenda okuteeka kati tubadde tuli ku strategy fe omulimu gwaffe nze nsereko Kawalya kutunula nti strategy ya government gyegendako enatukolera bati tukolere then tugambe government wano terezaamu era n'okutandika n'enkya panga kife obukiiko bwaffe bwonna bumaze ffe nga nze ali ku kakiiko k'ebyensimbi twatunulidde ebya Ministry of Finance netutunulira Uganda Investment Authority netutunulira National Planning Authority netutunulira NSSF netutunulira Bank of Uganda ezo zonna ebitongole byonna bikole tusinkana mu sande zilebiri zasoose mu mwezi netumanya bibagenda kati onajja okusoma budget olunaku lwa budget bino babyaggwadda bino byetandikira kati budget yatandika lumu January yatandika dda exactly kati tulimu tugizimba kati olwagenda okujja mwagizimba dda kati tuliko nga abe campus bagenda kufuna kino Lubaga North bagenda kufuna kino era obo Lubaga North watakifuna bamanyi Kawalya teyakola teyakigoberera Kawalya ndoze ensonga gino now kati omwezi ogwokubiri wakati mpaka mu gwokusatu nga gugwako awo tujja okuba nga tutematema nsereko we Kampala agenda kutwala mmeka zaatute zigenda kukola ki Kawalya Lubaga anafunako ki enguudo mmeka amazzi genkana ki esente z'emyogo anafuna mmeka eza parish model agenda kufuna mmeka kyekinaddako bwe tumala okutuuka ku ekyo kyesente mu gwokusatu tujja kuggala tugambe nti bino zino ze sente zetukoze ki etuyisizza mu gwokutaano nga 31 tukwate sente zetunaaba tuyisizza ezitubanjibwa nazo muzinawo muziteeka waawo nazo mweziri bwamu budget kuba gwoleka kyokwa byansimbi kumugamba nti tugenda kufuna trillion 49 tugenda kufulumya 49 zino batubanjako 30 tusoza ku 18 era bwekibeera tugenda budget eri yagumbya 49 batubanjako mmeka nga Uganda mwana mume nedda bulira kyengezaako zebatubanja ziri 8 trillion mu Uganda bwe bukifu obutabalika kinana zebatubanja mu gebandi n'ensi yonna ne ku butabalika buno buli mwaka tulina bwe tukola ki tusasula obutabalika 20 ebontegedde abawuliriza babiza zenyiza okutegera naye abawuliriza asimu egomanyo tulina kyetusasula mu interest mwezi mu 49 tukena okufulumya mulimu byetugenda okukola byonna biri mu trillion 49 enguudo amazzi tatala nga bwezizimbi kugamba so bwe tuba tubala n'ez'okusasula amabanja so nezino nazo mwezi mu zembalibika tuyazige tuna budget kwa Kawalya na chiyongera kwa ekyo kya budget wala medi obulaka tuze tugambe ensi eno abene mumuna berabamu tuze tugambe ensi y'amazima gali tukola bedde bati bakibonye nnyo tuba abakulembeze tubeere bansa tunyonyole ensi iki ebigenda mu maaso mu ggwanga nda kusooka nzire muganda nga Enos alina kyambuuzizza lwaki nawandiikidde Kisaka ng'ate Lord Mayor waali njagala muganda nga ategere nti Kampala unlike other local governments erina engeri gyekolamu ebintu byayo era bate executive director alina appointing authority eteeka limuwa ye technical personnel ya implementing a budget zaffe nti nze bwe baba tebakoze luguudo Lord Mayor omulimu gwe gwalina gwa kusoma budget council ne gy'approving nejje waffe mu parliament ne tutematema ne tuteeka mu budget tugaa nti mu mwaka guno bagenda kukola oluguudo lwa Sentema bagenda kukola oluguudo lw'e Namuŋŋoona olwa Hoima Road so bwe ndaba nga waliwo ebitatambula bulungi mu nkola y'emirimu mu kibuga Lord Mayor omulimu gwe playing oversight role oba kulondoola
kati omuntu alondoola si political head sisobola mwaki nanti political head naye aplayinga oversight role kuba ekisooka Idi Lord Mayor si alonda Idi singa Lord Mayor yali alonda Idi nga boolaba minisita bwe bali nti president yabalonda awo naali badde mpandiikira Lord Mayor mbadde ne omula So, linda katumbadde lawyer siroya mbadde ne Mayor w'Emaki Mulyannyama badde ne munenga walambula enguudo omufumu Makindye badde kuzimu ebintu bagenda batambula kunze wali kikintu atwakola nguudo zinkulaba nezitambula bulungi abantu so zikozesa obulungi kunze omulimu gwo ekyo kyabadde akola ekyokulondoola ogwo mulimu gwe that is monitoring nga Mulyannyama yes n'ayitaayitamu n'agamba no waliwo pothole kanaakuba era ye Mulyannyama akubira town kirakawe oleveeyo ensonga lwaki ebinya biri mu nguudo town kiraka yabeera answerable kwekyo ku level ya division eno waggulu ffe tuwandikira Kisaka kuba implementa ne bwebaba sente singa bazikozesa bubi mu kitongole tebagenda kufunana Lord Mayor ate Lord Mayor wavaani mwazikozesa bubi ogwo naye mulimu gwe ngera bwe wamulabi we yavuddeyo nga ye mulugunya ku unit cost ya kilomita y'oluguudo mu Kampala kankomyo katonose nga tuyingira mu mbalirira ya omwaka 2023-2024 njagala munnayuganda yena atuwuliriza ategeere nti ebiwandiiko byebasoose okuleeta byalaze nti tugenda kuteekateekera eggwanga lino nga twesigamye ku butabalika 49 ne biliyoni 9 sente ezo oli bwaziwulira ayinza okulowooza omuntu wa wansi agenda kufunamu ebawalakatamwebali era bingi nnyo oli byayinza okulowoozaako nga amalwaliro agatali mu mbeera nnungi ebyobulimi byebaganye okufuula agro industrialized kubanga tuba twogera ku byobulimi mu Uganda nga tumanyi nti ebirabibadde bikwatiridde ekonomi y'eggwanga lino bibi nnyo kubanga tulina producinga naye nga tetulina makolero mutusobola kubanga tubyelevatinga ku level kuba nti sobola bitunda ebweru wa Uganda nga tubifunamu nnyo nze nina akakiiko aka presidential affairs akakiiko ako kalondoola agencies nyingi nnyo agencies ezo nga mwe muli state house mwe muli president's office mwe muli AIDS commission mwe muli ISO n'ebitundu ebirala n'ebintu ebirala mulimu bana omukyala musenero bino byagamba nti agenda kutereeza mu bya science technology and innovation bingi nnyo sente nyingi nnyo era zebayisizaawo awo naye bwe twabadde tukola reviews mu budget format paper bingi nnyo ebyazze naye nga si bya buntu ng'olaba waliwo obubbi bw'essente obweyongedde okuba mu bitongole bya gavumenti naddala ebyo Mwami Museveni byayinako direct control mmedi toyinza kukikkiriza nti baakedde enkya ne batusaba obuwumbi 42 ng'obuwumbi 42 bateekateeka kugula midaali gye bagenda okugaba 42 billion naye nga bwana Medi njagala ogende mu malwaliro gaffe agali wano mu Uganda olabe embeera gye galimu twabuuziza nti ddala obuwumbi 42 buno bugenda kugula midaali kikaaki nini ababireese nga ansa tebasobola kuba nazo kyannaku tugenda okwesanga kyapasoni w'akakiiko nga yafuuse kadawe n'aremu okunnyonnyolera eyo batekiniko bye baleese nagenza okulaba basaba ssente okuzimbira ba RDC amayumba basaba ssente okuzimbira ba RDC okugulira ba RDC emmotoka naye nga ddala mulembe guno gwe tulimu nga tukyalimu after effects eziri negative eza COVID-19 nga economy buli lunaku batugamba nti embeera yeyongera kubeera mbi nga essaawa zino omusolo kuba URA erina target ya 35 billion oba billion obutabalika 35 billion kaba buba buse obuse 35 buli lunaku ne waliwo abaana abakola mu URA yetwale twogerako ennaku ezemabe nga tunoonyereza ne essaawa yakakati ku buse 35 tebakyasobola nakulezingako buse 20 buli lunaku olwokuba bizinesi z'abantu zigudde Medi abantu abalinga mu biduuka njagala ofuna obudde obiyitemu olabe embeera gye kirimu
government esaawa zino tugisuubira kuleeta budget nga ekola nteekateeka butya bwegenda okuyamba abantu abadde mu business. Esaawa zino tusuubira budget nga government yeeyama okuyamba bannannyini masomero, kuba esaawa zino amasomero gonna agasinga bwe twava mu covid gafuna obuzibu, galina ebizibu, aye agasinga gonna bagenda nagaggala. Nga newonjogerera wennyini ebitongole bya gavumenti bitandise okuyisaamu amabaluwa nga biwoninga amasomero ago agali mu mbeera embi okugakulozinga, naye nga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuyamba amasomero ago. Bw'otunuulira ba advisors ba president era nabo actually ba RDC bano boolaba bebagala okuzimbira amayumba, bebagala okugulira amamotoka, bw'onoonyereza emirimu gye bakola tegyawukana na gy'abaddiso. Twababuuzizza temulaba nti waliwo obufere mu nkola y'emirimu, omuzungu kyayita duplication of roles, nti nze Kawalya nyina omulimu gwenkola ne waliwo n'omuntu ali mu agency endala nga naye akiremiga okuba nga naye akola omulimu gwe gumu. Ba president's office medi basusse baleka tusukane mu bibiri, kuba buli project yonna ejjeeberako presidential advisor. Kampala bajja kugamba bw'onaagenda mu bya wakisi bagaye waliyo advisor, bw'ogenda mu by'obulimi waliyo advisor. Ate nga naawe olaba abasinga bamala n'emyaka 2 nga tebalabye ku mukama waabwe. Bw'abayamba n'abalabako yabagenda ate okubabulya bye balina okukola, si be bamuwabula. Naye bw'otunya budgets sente ze babasabira okukola emirimu gyabwe ennaku ekukwata n'otunuulira ku muntu ali eyo wansi mu ghetto z'e Kawaala anoonya ekyokulya olunaku katisobola na praising nusu 1000. Bw'otunuulira budgets eziri mugundi mu tuluba lya classified budgets enekusifu nga nange mbaka parliament nkoma kumanya kulaba sente nti wano twagalawo $4 billion, naye nga tebakubuulira nti zigenda kukola ki. State House gyebiri, President's Office gyebiri, Defense gyebiri, Internal Affairs gyebiri, naye nga sente muzino zoolaba zino zonna togenda zino trillion 49 mu billion 9 sente zisinga zigwa mu serya lya zino budgets eziri classified, kuba Mwami Museveni wasinga okwagala era ye buli myezi 2 kati aleeta supplementary budget enyongereza nti sente ze mwampa ezaali zirina okukola omwaka nzikozesezza mu kooti emuziweddewo mu nyongere. Era muganange eno sayina ekintu kyagwedde nga ndaba alimba Bannayuganda nti debt burden gye tuyina nti tugenda tusasulako, naye ne yeerabira nti twewola buli myezi 2 myezi 3 mu Uganda twewola tusingayo ki? Kati kankubulire sente ze twewola musingayo ki? Yankubulira kati ezo commitments zaabwe nga bo kuba ne bebasingayo abola bane boba committee ne basaba endagaano kubeewolera tebaziteekayo. Oyo atula kakiiko ka national economy finance abatula kakiiko ka national economy nze tulina abamemba abenyupi abatulako ne buli basaba endagaano nga buli bagenda okwewola nga beebuzaabuza tebazireeta. So bw'otunuulira ebbanja eryo lye tulina tugenda tupayiringako buki, kuba bagamba nti mu myaka 2 egiyise twewoze sente gundi percentage eyingira ne 75% in 2 years emabega. No baba ntebagamba ki? No fe tuli alternative. Era nze saawa zino bwenkeerenya ne nkugamba nti sente ziteeke mu by'obulimi okusinziira ku Maputo Declaration kye yasaba, kubanga ensi za Africa zonna zaatikako endagaano nga Uganda nayo member state negamba nti ensi za Africa kansoke malirize nakulesi ku Maputo Declaration bagamba nti ensi za Africa information just Bwana Kawalya Mimedi ne team n'otuwa ekibuzo kyeki lwaki abantu bano bajja mu maaso gaffe saawa zino ekibaleeta nti bwe tulaba ensobi weeri nga bwagambye ku $4 billion eza medo kubagamba nti zino tetugenda kuzibawa tugenda kuzibawa katuziteeke ku bino ebikoze eki. Jjukira principle gye twatambudde ku gavumenti egamba nti tugenda okukola mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja tugenda kuteeka ssente bwe tulaba nti walina multiplier effect. Bagambye kufanya ku byokwerinda bwe tugenda okuteeka ssente kiki kye tunajjayo abaana banaafuna emirimu output in terms of production enavaayo kankuba ekyokulabirako nti banateeka ssente mu parish development model kulabirako nti boteeka ssente mu parish development model kiki kye tugenda okujjayo. Abantu bajja kulima amatooke mangi
bajja kulima kasooli mungi bajja kulima emmwanyi bagezako kulima kati muganda wange nzisijja kulimba ye kati byayogera tali tavuddeyo kuba wa mazima kwa mwene muli mu parliament tufera tuli mu parliament kati kwa kyakulabirako kakiiko kentulako kuba kakiiko kankizo nnyo aka presidential olw'ensonga ne Kampala kwe reportinga kuba nayo president's office yeringa yegimanaginga bwana Enos esaawa zino Uganda fenga ne UP twali badde tulowooza sente esinga obungi zaali badde ziteeka mu byabulimi kubanga tukimanyi agriculture ye backbone y'eggwanga lino bakugambye nti at least national budget yali badde ina between 10% to 15% nga sente zo baza allocating agriculture. Agriculture sigamba bano nti kulima bulimi bintu kuteekaawo tulime wabula tubeerewo n'amakolero mu tugendo obya upgradinga tusobole okubitunda mu foreign countries ku sente ezegasa twongereko omutindo obyobulamu bw'obitunuulira Abuja declaration declarations zetwateekako emikono tuziwe ekitiibwa mu byobulamu mwaka yanemugaa nti at least 15% of the national budget ebeere sente zizigende mu malwaliro mu byobulamu. Bw'otunulira Kampala kamalirize ne Kampala esaawa zino ekibuga ky'eggwanga ekyali badde n'akatabalika kamu a trillion nga budget because fe twali tusabye 3% of the national budget kubanga bw'otunulira omusolo okuva mu Kampala ebitundu 15 ku musolo ogusolozebwa mu Uganda yonna naye wenjogerera sente mu kifo zirinyisa kati baleese budget nga sente zebabawadde nga babagamba tugenda kubawa ebbilioni 371 eyali badde trillion kati saasira enguudo zaffe saasira emyala gyaffe saasira ebintu byonna ebikolebwa mu Kampala nga mwe muli n'emisaala gy'abakansala ne bammeeya kuba wenjogera bagenza okuleeta nga n'omusaala gw'abammeeya ne bakansala nawo guli mu gaapu ekitegeeza nti banafuna mu kkooti esooka n'eyokubiri ey'okusatu n'eyokuna tebagenda basasula yeggwanga mwe tutambulira yeero lyennyini omuzina luno butumbule bulungi bwotuyise mu byenfuna owulira budget bomwe bajogeddeko bano butwala mu parliament ebyenfuna omuntu waffe yayimiridde atya budget atunudde atya entunuliddeyo tya medi n'abatuwuliriza budget kyekifaananyi gavumenti kyekusiigira ku birowoozo byayo eri abantu ba bulijjo bw'oba oberi eyo yebanga taata bagga nti yeno embalirira y'amaka gye tugenda okutambuliramu omwaka guno bw'olingiza ku liisiti eriwo ng'olaba muyinako enkoko amatooke ebyetaago erudde eno eriyo ebyetaago kwata ekalamu tutandise tuyinayo enkoko enkoko amatooke ennyama kawo amanda butto butungulu nyaanya mboga awo natugenze saidi eno eyaddyo tugende ku kkono gavumenti ya Uganda nerekawo 1,500 sente ye bajeti ya Uganda abatuwuliriza ngikunnyonnyodde mu bufundafunda baddiremu ebyetaago by'abannayuganda kuba bajeti eno gyangifunze ngiteere omuntu waali kakati ebyo byakulya byokka kati ne tugenda mu byenkulaakulana y'awaka tandika okwezimba okuweerera abaana obujjanjabi we tunaalimira ebyentambula ebyempuliziganya kyusa oteeka eri gavumenti ya Uganda neteekawo siringi 6 bano bonna eno sajja bazza mu luzungu lungi bajeti wooli woogirabira muve mu bino ebyoboogeza awo wennyini nze bajeti ngikutonuwaliza nenjikuteeraawo ali eyo bukomansimbi ekirya saaka ebutenga emasuuliita eruweero bajeti ekayunga
buli ali mbuli saza lya beene kati budget ndikusembereza ku mulyango side yeno kakati nebeera ne unfunded priorities byetaago nnyo naye singa kiba tekinyigiriza nnyo tezikuwa sente teziri wandiika mpandisi ezo tujja zinoonya singa zitugwako mpandika ebivulu birthday party owulira mpandika yidi biri kulisi sekukulu Christmas Easter Boxing Day olusooka omwaka graduation z'abaana owulira okuwasaayo omukyalo omulala unfunded ki oba okwanjula unfunded priorities kiriza kimugana unfunded nti ezo tubyagala naye tetulina sente tetusuubira kufuna sente mangu tulina obwetaavu naye sente tulina obwetaavu ebintu naye singa tuzifuna tujja bikolako teekawo wali n'ekirala singa tunazifuna olugambo teekawo wali amanyire tabibaayo mu bajeti yama kakati kyusa oteeka eri gavumenti ya Uganda ye taata ewaka n'ateekako meka singa nfuna ddiiru yonna gye bampa nja bakolako kyataddewo singa nfuna ddiiru ezo nja kusabiri infact ateekawo nja kusabiriza nampa gwe nga ndeeta nga noonya ku bino kati ye gavumenti ya Uganda kati tugenda mu ttuluba revenue enyingiza sente ezijjawa gyezisuubira ezisooka kutunda abantu baayo nze nkusigambye kutunda abantu baayo gwe wandiika nkugambye famire eno gyesuubira okujja sente nga be baleeta kuba terina kyefulumya ate ya Uganda efulumya terina bizinesi ki singa tufuna omwana n'agenda ebweru remittances from abroad yeteebereza kwetambulira gwe teeka wali ewokubiri singa tufuna kiyambi n'atusimira amafuta owandiise ekyokusatu okusolooza buli akomawo ng'ava ku mulimu oyo taata wawaka anti gwe musolo buli akomawo nga mwana wawaka ateeka wali akabasiketi mu mpeeyo ontegedde musolo kuwooza ekyokuna kwewola ku bamuliraano kwewolako basebo ne bannyabo baleke kubasomera budget gye bwe tugivvuunula mu Luganda olwangu yeeyo budget kakati ali eyatuwuliriza taata waali byonna mumaze okutuuyana mugenze mu nnimiro mwe mulimye muleese emmwanyi ewaka taata yatematema taata ye gavumenti ya Uganda ngezaako okubalaga kino wammanga mwe bwe mumala okukola ne mutuuyana ye ng'atematema ng'agamba bw'ati mu kkooti ya taata mu kisenge kye ye State House buno bonna buvunaanyizibwa bwange ekisooka zino za kusanyusa bagenyi bazze kundabako zino za bbaasa zaabwe azina obulungi gwempa na zino za donation buli mwana anaasoma mu maka gano ngenda kumuwangayo 3,000 ze zijja okumuweerera ye UPE abasirikale abanankuuma mu ggwanga lino bajja kuba bayitirivu nnyo naye nga nabo basasulwa ssente entono banyweze na mulondo ya taata makaga bwe tuvaawo nze nja kutambulanga bulungi nnyo okusinga bannansi era nga bwe kiri oba mmwe eggaali mugiyise ya mukka ezo zaavaawo dde ez'okupika ensi ziri ku ggaali za masannyalaze mwe mukyanoonya ya mukka buli wali ekyuma kyabbibwa ne bamuliraanwa bammwe bamaze okuzimba zonna bwe mwali mwateesa mutandikire wamu
bwe kituuka ku mmwe wano sente bwe ziba zituuse nze ngezaako okulaga omuntu economy ne budget ezo zonna mumaze zireeta ewaka nannyinimu ajjamu ekijambiya minisita wa finance basebo ne bannyabo ye pulezidenti wa Uganda yatemaatema ta ekyemaaso kyambi pa ekyo wallayo nakimanyi yatemaatema okumanya yatemaatema nabakuuza nsereke kintu omulimu nzijja mukino kyonna kyokutemaatema tofaayo oli atemeteme naye gwe okoze gwe wulira gwe omukwatirako just ngoko ye teweetuuma gyotali jama situyiza kujja wano ne tulimba bantu abasebo ne bannyabo bwe tunaagenda eyo nja kubaleetera wano oluguudo awo mba mbalimbi otya kyoga President Museveni asula enakasero yatamanyi nti Kampala road kuliko ebinnya oba ye yatamanyi nti wodda ku Kyaggwe road wano ng'ewa Kisekka wonna waliwo ebinnya oyagala kugamba nti ye ku nguudo kwayita amataala gaaka oba bwagenda baliraanwa bwe talabayo train kullul haqqu walau kana mur twogera amazima twagale n'ensi yaffe nzija bino byonna byenjogera nange tolinaamu kyoyinza kutanga kkiriza oba gaana bajeti yo ye defininga gyotwala ensi ye era omusajja anaakulaakulanya ewaka ku bajeti ye toyinza kulabako kwejalabyanga kwe kusinga era ogenda okugamba nga abagatutereke tulabe nga betugenda okukola byebino ebitugasa omukulu Kawalya akubuuzizza wano nti ddala emidaali gy'obuwumbi 42 gye gisinga okuteerawo abantu eggaali y'omukka gy'obadde oyogerako. Therefore our priorities ate tukyogerako bulijjo naawe bannayuganda tebagaanangako kuwa musolo bwe baba be baana b'ewaka naye gwe bawaayo tebagulaba. Nze nabadde n'ababoda ku Garden City ne baŋŋatukwotinge ng'ogenze ku CBS ne bamugaa nti mujja twongeramu siringi 10 ku mafuta naye onkwatire train ng'eva wano netuyiwa eruweero mu ddakiika 10 nja zisasula kubanja kumanya nange ndisula kuyiika yeruweero ya miliyoni 3. Medi teri kimusuza muyenga ng'akimanyi bulungi nti bwakwata train n'emuyiwa ebuwame ewaffe emutwalirawo eddakiika 15 olumala wano ng'akwata akamotoka ke ng'agenda akaleka kuleerwe maama anaamukima eyatuuse dda wali ng'asuula train ewali train station w'osanga mall w'osanga ebyo byonna. That is what we have to prioritize, making our country what it must be. Our priority anti omulimu gwa executive yereeta ebirowoozo ffe tubireeta mu parliament mirundi emeka gwe kennyini nange muddemu nti mu mulimu gwa Kawalya egguluwa kino kyonna nzija muddemu kino kubanga budget ayanje ebirowoozo by'abaani ani yayanjiza budget nze nziramu kyo ayanja budget birowoozo bya government katono nnyo nzikiriza bulungi ekyoyogera ne buulisa ekintu bw'okijeeyo. Yes, tata waffe president oba executive finance manager alese sente zino naye mulimu gwe maama ali ewaka. Yes, tata alese budget akitadde awo gamba sente zino okutematema gwe omulimu ng'akiikirira abantu abakulonda mulimu ki. Nze ku lwaki kyendowooza lwaki tumaze omwezi mulamba nze naawe kirungi tuli ku committee emu Bank of Uganda ejja neyogera ne tugira byekoze ki yeyogedde. Kawalya bwe bagenda mu committee yaabwe kuze ekibuuzo kuba kati 41 billion ono alese 41 billion ayagala kuzigula medo omulimu gunga member parliament mulimu ki kutaayiza kumugamba zigenda kuzikuwa kumugayo nti eno si priority naye bwe tutuuka mu kulonda tetuli bangi abalowooza nga ggwe nange ekyo naawe kikkirize kubanga bwe tutuuka wali bwe tuba tuyisa budget ya I na nei ojjukira nti ne ku budget eyaggwa nabaga bannange let us strike figure by figure. It might take long but it gives the true reflection nti twaze wano ne twogera ku buli kimu. You remember when I was talking about taxation on computers nembagamba tugenda ku regulatinga movement drifting technology ng'abantu baffe basigala emabega
abantu bannaffe kwolondooza tebakitegeera saa kubaga nti balwawo okukimanya naye ensi gyegenda eraga kati batandise okukkiriza nti wali we twali kati wano si we tuli naye nze nzirayo ku kiri nti budget gyokola yeraga ebiruubirirwa byo kanzireyo ku kino omukulu ayogedde ku parish development model basebo ne banyabo kino kye boogerako mu luganda olutono nti sente bajja zireeta kumiruka bazibawe muziteeke mu byenfuna byammwe ebigambo babisa mu luzungu batumbule enkulaakulana nga basinziira ku miki ku miruka kino omukulu yakireeta mu February wa 2022 President Museveni sirwe yakyanja sebo nsaba otama amasimu wano otubuulire mwaka gumu nga nabyo nabiweddeyo oba sente ezo zatuuse ku bantu kakati kimu okujja wano ne twogera ekintu kyekimu abantu tebasabangako pulezidenti sente abantu baffe bakozi parish development model is a political patronage political patronage kwe kukwata sente bazitwalira abantu bazirage nga gavumenti yezibawadde ng'eringa erina kyebawola ebbanja sente tusobola ozirabira mu bikolebwa abantu baffe yeerimira nze kyonsanyusizaako olwaleero kyoyogedde nti omuntu kyayagala ze irrigation scheme abantu baffe tebasabanga kubawa handouts bwe kwata ebbeeyi kwebeewolera eke ebbeeyi kwe twewolera bweba eba ku 4% nga kweneewolera nga ku buli mutwalo nzizaayo siringi 4 oba siringi 4 ku mutwalo gw'essente kale ku buli 100 nga nzizaayo siringi 4 ku buli 100 oba ku buli 100 siringi 4 mba simenyeka 4%. naye gwe bw'onoŋŋamba nti nkuwadde zino bw'omala ozimpa mala ozikolamu ssente ogende ngula essaati kawalya gy'aleese gy'asuubudde ng'ate ogitaddeko omusolo gwa 35% oba onjaziseemu bwazisi ssente ozimpadde wano kuzisenera eri tondekedde bugagga kakati reflection eya budget yewedde nga tetunayogera ku eno bwe twayisa budget yewedde basebo ne bannyabo tukuliyetinzeewo emirimu emeka the government must be accountable kuba olumala okuyisa budget oba nga tetunagigenda mu budget speech president asooka kukola state of the nation abagaye nti eggwanga lyammwe liri wano basebo ne bannyabo gwe ali mu takisi addayo ewaka eyeebasa ayina gyali gwe weerabirawa bannaffe bakutta abasajja barute Kenya agambye buli mwana ngenda kumuwa laptop kuba ensi kwetambulira tonoonyeza mwana wa munaku mulimu muyigirize bino ebyuma bikalimagezi tusale ebbeeyi ya data sente bagenda zikolera waka Medina kugamba nti omukyala neyakoma mu senior 2 bw'omusomesa digital literacy ya computer ey'emyezi 4 5 6 asobola okubeera data entry clerk emirimu kwegiri okwo n'atuula ewaka nga mukyala takola akolera waka n'ayingiza ng'akolera kampani 4 aziyingiriza data meaning oziteera mu table nti wayingiza bino n'ofulumya bino n'otunda bino n'agibalansingira sheet n'agiweereza ng'eri Singapore kyekyo kye bayita business process outsourcing naye tebagenda gikuwa nga tomanyi na bwonyiga kyuma kikalimagezi basebo ne bannyabo buli alisoma alifu BTC emu 2 3 4 a e i o u atwala just emyezi 2 okuyiga ekyuma kino wembasiimako nti bagamba twongere amasannyalaze kuba ebyuma bino okukola birina okuba n'amaki n'amasannyalaze naye tubijjeko omusolo bibeera accessible lwaki leero twogera ku success story ya Rwanda nti waliwo eyaŋŋambye onale bonna katenkaabe twalinnya ennyonyi ya KLM yagenza okutuuka e Rwanda ng'abazungu bonna bavaako kumpi ennyonyi yatuuse e Uganda nga nkalu ne mbagamba eyo sigina erina gyebalaga nti either mukkirize musaddaako eggwanga lyaffe oba tulyagale bwe tunaalyagala ne tulibyali gye byagala
lijja bituukako kiva ku kikuno mmeti twakyogerako noono baadde mu pala nti gwe bwogwa ku airport yaffe kusanyusa gwani gwosobola okugamba ave mu nsi endala enkuba etonnya asindika akagaali parking eri ebizibu bimuyiikira eno ebinnya biriwo ebiti omulema teryamusitulirako gwekyo kiraba mu nsi ki muganda wange ne bw'oba oddaabiriza be bantu abeekobanya wamu balemesanga okulinnya ennyonyi nga bamugamba waliwo yaze ne bizinesi kana kapapula kakebyotekawole yellow fever kati bakademu ka chip kati olejja nakana kali fake nambeezaawo betadula 10 kana ennyonyi emulesa obisanga Uganda kwegamba kiri ku airport kwegamba ono omukyala nanyini company bajja kitanga national issue of importance bajja kaleeteeko kubanga lwako oliana ntulio ntukaaba batuze ennyonyi bagitulese ono omukyala omu yali minisita yagaba kati mukakiipu kati bojja bagazina kawukafu bakubeeza nyonyi nekuleka tetuyinza kufuula abantu baffe bannansi bakulimamu bulimi. Yes, it cannot. Bannayuganda tebagaananga kukusasula kyovola nti ne express bagisasulira omunnayuganda ekirungi akyagala era n'omugaso akola agumanyi. Ate sikubulirangako ndoza bagiyisa palamenti esenguse teriyo byemazima okimanyi ate okujjako ng'oli yagiyisa mu statutory instrument ate nayo alina ogitebolinga ku floor ya palamenti teryamumanyi atasoboza sente nkugaya teryamumanyi niabo tubabonabona bati mu nsi omwe muli tuli kyekyo lwaki tukyogerako wano kuyola buyozi nti nkugaya kyekyo lwaki tukyogerako ne palamenti tujja kyogerako naye ate twagala ne ku bwino oyo basi twagala mutwogeze ebintu nga tetulabire emedikwa ekisooka okunsabibwa ye bwino. Definitely buli omajjaga you table the evidence ereke kubeera hiyase kiwedde bakwatira ku airport ntabalina osindisa asitamye kabaluwa kaki osindisa akoza asitamye nze ekintu kya airport kyogerako abantu babonyebonye basagala tutule ng'abakulembeze ng'abannayuganda tuvumirire obubbi ate obubbi bwenjogerako tuleke kulonga nti abagavumenti bebakola bukka kubanga airport ejjuddeko ebitongole nga 1000 kati ojja kwesanga nti omuntu akola agezaako okutwala abantu mu ddwaliro nga sina mukozi wa gavumenti oba mukozi wa kitongole kirala naye obubbi obugenze ne butuuka ku magumba naye tutuule wano tuvumirire naye ojja tuwa olunaku oba bwe tujja twe tuba twogerako ne bwe tumala eddakiika 10 nga twogera ku bubbi obuli nze ngenda ku airport nkya oyinza okumala ennaku 3 mu nkaaga noonyereze kyenjagala tukkiriziganye nga bannayuganda nti ekisaawe kyolaba ekintu agenda gafulama kikolako okufunawo omulimu onakubeera state machine ne bweba kampuni okopaletingirawo gavumenti erina kusooka kukuaprovinga yellow fever n'ebyo byonna ekyo kitegeeza nti ne minisitule y'ebyobulamu ekimanyi abana abasajja bakola ebintu irigale ne baagala babirigalizinge nga banyigiriza bannayuganda so tuleke kuddaawo kwebuzaabuza gavumenti kino ekintu ekirinamu omukono era bwana inosi bw'aba ayogera tugambe nti naye ali redo twegattako tuveeyo tuvumirire gavumenti ye ebikyamu byekola tujja kumutegeera nti tuveeyo tuvumirire obulabbayi kyenzikanyako naawe ekyogamba tukwate sente tuziteeke muki mu byobulamu
the Abuja Declaration. Ndaka tukwatagane ngo tuvana mimi ku Mande tugene ba speaker kuchine wamecha yellow fever chendi yellow fever nawo osayogera amazima egundi nowobogera kutundirawo menvu ko airport otundirawo amenvu ate kwa community kwa ngemanyi wayino kuba wabamanyi kati nono wa era bayinza nokutwala nga tolinya na kulinya newo kawalia okutwebaze ka restaurant okutwebaze medi ashitubulide kwa ndebulide kwa tuze tujogerako bannange yombi covid-19 negundi embera ekisoka twasuka complaining anze kenyini naleta matter of national importance ku covid ku bantu be bali bagemera ko airport sente ze bali baba soloza nga zimenya mateeka ngewalala ewalala malwaliro nga bali mitwalo 7 wakaiche miaka 3 tibampeza nziza kudola 10 yanja ko senungwa ntisebo so embere yo banayi nze gokwatako mega sure nti byokola waliwo yambuza nabo ati nanyini fly biki waliwo gundi ya fly che test and fly nambuzo manyi nanyini yo oli akubuza ekibuzo nga taswala na kuswala nangamba mwana gwe mumwogera bogezi bintu temutya oli nangamba go test and fly jolumba omanyi nanyini yo gomanyi yagitekawo ku airport entebaawo so kati yensi afe mwe tuli mutambulira bwana eno si togera amazima yellow fever tumuleke eksoka jakalo kumubuza test and fly waliwo yali operating la waliwo beach yali awo so kati bayina hotel je bateekawo ama nanyini wa mumanyi ati weta kumanya nanyini yo kati soka twesotingira ebimenya amateeka nanyini company government eno sijawagira nanyini hotel mumanyi ne bali bapangisa upangisa ne bamala lwaki tebanonye wala ne bapangisa byo manyize bali bamusasula kawalia abantu batyo kuteka sibiza NSSF kiri tula mugere NSSF era kati nsasira kiki sereza fetundo nsasira baganda bafa abaziri nayo medi era nkimanyi nawo ziri nayo onza nokubanga sawa zino singo obonye soja oyinza nozisaba ne bagate ziri kiri NSSF nze kubulira mazima kuba ebintu ebyo bizze oyemdi wa NSSF yekenini abadde ajja complaining that's why ne sawa za kakano bachamukalubirizo kunyinga contract ye era nagali mu baga ayinza no baiza no tajiri niyo week kubanga abadde ajja ayogera ekisoka abanene mu government nzekiri honorable kawali honorable atikamuka kumalire honorable simu fa abateka sente za tuli mbwera likirivu mwe kiri mu parliament kiri mu parliament kintu kya kusendeza fe oyino kwera likirire nnyo kubanga tuze tubagamba nti buli institution ya government kati government je inako control sente bazikozesa nga bwe baagala era sente ezo bino byowulira government okwewula nga yewola locally sente singa badde bazijja mu agencies ngezo umeme ezimu ne bagenda mu NSSF ne bajjayo sente era wenjogerera embeera eri mu NSSF sente zisinga bazijjayo wenjogerera esente ziriyo ngana tezikyamala nga n'abantu bennyini abalitayaring nga baagala ofuna sente zaabwe babatambuza babanga abasabiriza ensabirizi era n'omuntu whistleblower yavaayo sajja mukulu yatereka na NSSF n'aritayaringa n'agenda gyeyo akasente ke nenesaba kano bakyamutambuza minisita omulabi era avuddeyo ne loopholes ng'alaga waliyo ebitali bituufu yensonga lwaki n'ennaku ezo balina okufuna meeting ne genosale ennamunkekeera genosale ateeka mu NSSF nakyembuuza genosale ateeka mu NSSF rolo ya genosale mu NSSF kyekibuuzo kitubuuza njagala tubeere honest minisita gwe twogerako naye kenyini yasanze abantu nga bali kumanyako ngendako nkumalireyo ebintu bino sigenda kwogera nga bweyagala njogere kati ngenda kwogera bituufu ate nga n'akakiiko ke bagenda oteekawo wekanaba kansa kajja kumaliza kabyogedde minisita yakugamba waliwo ebitali bituufu ebigenda mu maaso naye naye kenyini yasanze abantu nga omunyago baguzingiza dda naye anoonya naye wakwatira kuba ne minisita oyo yennyini wajje naye si ye mutuufu abamumanyi Betamong fe tumujjukira yali minisita wa Kampala naye si ye mutuufu olaba buli balwanira bali mu kintu balwanira buli omu alwanira kulya naye nga amazima gali nti sente eza NSSF
tezikyaliyo. Nyina engineer gwe mmanyi gwe nkolagana naye abadde mu kuzimba pension tower. Medi njagala oyite pension tower ku Lumumba Avenue olaba bakyalina kye bakola. Nenga sente zirina okuzimba ekizimbe ekyo basobole okukipangisa, sente bazize mu kitavu. Project etutte sente ne sente naye restore. Honorable Sere kwa MP wa Kampala Central. Take your time ogenda olabewo. Project yayimirira. Genda Erubowa. Waliwo apartments zibali bazimba nga bagamba nti abakozi bagenda kuzigula ku kibanja mpola. Za story nga ziri awo. Dala singa mu kitavu waliyo sente. Projects ngezo zali badde tezinaba kugwa. Ensonga endala. Lwaki abantu bali tayaringa nga batereka obusente bwabwe mu NSSF gwe n'obatambuza obafuula abalombi ku sente zaabwe zibeeterekera. So speaker asuubiza ku Monday okuteekawo select committee nga select committee eyo egenda kunoonyereza ku mivuyo egiri mu NSSF. Singa temubadde mu mivuyo select committee eba yeetaagisa olfa bateekayo sente weekaabire Samuel essaawa zino weekaabire era tuze tukibagamba nti waliwo abaterekayo abantu abali mu middle class babadde buli embeera egenda maaso beetwalira gwannagamba nga tebafaayo bagamba mwakawalya bemwogera byammwe bya bufuzi ninjalo babulya tewali ali safe era nga abakulembeze bazebooge era nkakasa emivuyo gino wegina ggwera ogenda kulaba abakozi mu NSSF abasinga bagenda kusiba. Ekirala tubuuza Jerusalem yatandika ddi okuba nti buli nsonga yagiyingiramu alina portfolio ki mu gavumenti? Tachimanyi. Bwebanga ddala biri okay. Kino kyakibuuza kuki yakubuli nsonga wekituka mu Kampala lyoyo wekituka mu NSSF yoyo president advisor ekiki eri president nsonga zaki Jerusalem Sale wabala tubamanyi General special kubuuza special ne wabera special ne buli nsonga wekala kuŋŋamba maybe oli munnamawulire omukugu kyawaita special oliriza oli munnamawulire mukugu oyinza okuvaano n'ogenda n'oadvising ku nsonga z'ebyobulamu. Kati Jenosale yasoma biki? Special. Yasoma ki? Special. Tubeera technical. Bino njagala twogere nga kuli realistic. Omuntu omuwulira n'oŋŋamba nti kino waliwo okubeera advisor. Asimu. Okubeera advisor. Kikyetaaga obere doctor olina okuba n'obukugu mu kintu ekyo. Lwali lumu embwa yali eri awo eri mu kulya ennyama yaayo egenda okulaba nga embuzi zireeta akaasa mbuzi bazireeta ziti kembwa kiki ekibaddusa embuzi teziba zigamba muganda wange ekifubutuka eno lwonaawoleza nti olimbwa nga nawe bakuyidde embwa nayo yalekawo n'ennyama yaayo netandika kutandisikola neduka budusi zirinda bolwange sina zirinda bolwange mu mbeera nga bwefaanana bannayuganda bali mu kusoberwa leero mwogera ku lunula enkya kweneesese oli mwogera ku kino oli mwogera ku kino era muli mukosase byonna bagamba a country without a well known strategic plan eggwanga eritalina plan eri unveiled to all the people tetumanyi wadde tulaga share Enos bw'abaaga nti nimba atubuulire wajje tulaga vision eyina vision beara yekka kinoma nnyo teri gwe kitaluma no it's a reality kubanga kale bandagawa lady kinoma nnyo ona yomusereko ntula naye kakiiko ka onabwasimu kakiiko ka finance onabwasimu ze kinuma kiri kimu buli muntu kukaaba abodaboda bakaaba ziri ku poliisi Uganda kati bana buli muntu wali kati bagenda nti Uganda ensi yokka seondomosereko batujeko obutuuze bagende endangamuntu zaabwe zigwako 224 passport bagaba buli kintu kyonna tuli mukaaba enseera gawa vision bw'abagira buli muntu ali mukukaaba abo butale bakaaba onabwasimu tolumwagera
lwaki olumwa gwe tuddiremu Nze kinuma define the national vision of this country. Vision. Mukulu ono gwolaba tutula akakiiko kekama ajinda kwate ombuze na kuddamu tutula akakiiko k'ebyensimbi akakiiko k'ebyensimbi ke tutulako keka tunulira Ministry of Finance oba kekarabaka Ministry of Finance wansi wa Ministry of Finance tulina ekitongo ekirala National Planning Authority National Planning Authority etaina budget ebibe nagenda kuwulira strategic plan ekyamuvawala etaina budget very good alimba yabadde ku TV yennyini honorable Asimu owekitiibwa muvawala namanyi ku TV nga naye aga pulaani tamanyi pulaani sina na budget oye muvawala ningi byebakola yeeno soweryantonde bulira eggwanga gyolaba gyerigenda eggwanga gyerigenda liri mikono gyange liri mikono gyansereko liri mikono gyakawalya kubanga nindako abantu batuteekamu obwesiige ne batugamba fe maaso gaabwe mukuddukanya eggwanga lye nga tukulembebwa President Museveni kati bwobuuza ekibuuzo ate oweryantole lindako nsereko bwe biba bibuuzo abatuwuliriza bo omuntu w'omukikuubo omwana bamubuuzizza olagamba emmotoka eri mu mikono gyono noono mulagawa maybe bw'osanga omuntu gwe bakwasiza obwa driver akugamba tamanyi gy'alaga kyekinuma nekyo that's number one. President tasobola nkugambye yagamba ayagala parish wulira byebino ebisuubizo bya president ebitambulira mu plani wulira president yagamba 2018 wanaatuukira kino mu 2011 buli munnayuganda ajja kuba mu maka ge ayingiza miliyoni 10 oba ewuwo kiri kitya yogere ebyantonde sebo tuyite wano tuoditinge information tutula ne tukola plan ya myaka statement yemu yokka bana abakulu balina manifesto yaabwe era basuubiza bannayuganda okusecuringa future yaabwe kati njagala atunyonyole kiki kye bakola ekikiraga nti bali mu securinga future y'abannayuganda tetwagala okumanya mukusayugala ensonga bano bagyeko NRM etambulira ku National Development Plan eyakolebwa mu bawala n'abakugu bonna abajjudde mu gavumenti ng'etugamba nti mu myaka 5 ejijja twagala tujje mu Uganda waali tumutuse watakoze ki mutusuubira okumuteeka middle income okulaba nga twongeza ku nyingiza ye nze n'omukulu ono ffe tutunulira ekinuma lwaki ondeesibako nti nsereko plan eno gye tutambulira plan eno nakale nze ne Museveni plan gye tutambulirako ne twaba bannayuganda twabagamba nti tugenda kutunulira mu ango zonna okujja ku nyingiza yammwe okuteeka ku infrastructure y'eggwanga gye tutambulirako okuteeka ku nyingiza y'eggwanga ne tugamba mu myaka 5 kino ekitabo ekiri ne tukiwandiika buli manifesto gye tugenda okufulumya etambulira ku budget gye tufulumya sibiteeka mu luzungu bawandiika ekitabo buli kimu kyetugenda okukola nseeko kitambulira ku programu eyo strategy zenali nkusomera biki byetugenda okukola mu nguudo mu railway byetugenda okukola ku mazzi g'abantu byonna bitambulira ku programu eyo ekitegeeza tulina programu gyetutambulira National Development Plan eyokusatu bakoze ne review yaayo mu nnaku ezo n'ekikulu ekyo kitera tukanyeeko kyetubaddeko twakuwadde eddakiika zaffe zonna onyonyola abantu wa gye tulaga awo nyini wawaomubeera yatasobola kubuuka mu liigi yagaye tetumuwa ddakiika sebomwongere eddakiika ti mwawandiika ekitabo n'okomaawo anyweza kintu kyabwe
kandi wadde nayo njagala nzo mpo obudde paka tundaba obudde kutono bugezi nzije wano n'ensereko ne kawaliya nzimba buli eggwanga weiraga essaawa zino njagala ekibuuzo kimu bagende bakirowozeeko eggwanga lino bwe liba litambula ku national development plan gyetwogeddeko yamuvawala bonga abakulembeze tusambira mukyenda agayitaaakalezimumala bonga abakulembeze bataddeko tefaaliki kyekikulu ennyo tokyusa ekibuuzo mwe mwine ekisumuluzo mutuvuga naye kati ate atubuuza kakati mwe mutuyambye ety abali emabega mu bbaasi